Hello Uganda, Mwanguzi Shadrack okuva mu Health Touch Uganda. Olwaliro ngenda kuba njogera ku first aid oba obuyambi obusookerwako singa omuntu abanga yeerumise oba okuva omusaayi mu nnyindo. Waliwo abantu abava omusaayi mu nnyindo, kati obanga oli waka nga kikusanze waka, waliwo ebintu by'oba olina okukola. Waliwo n'ebibadde nga bikolebwa ebimu ku byo si bituufu era mu vidiyo eno nja kugezaako okubikoonako. Ekisooka, omuntu bw'abanga yeerumise oba nga ava omusaayi mu nnyindo, atuule nga yeesimbye. Ekyo kiyambako okukendeeza obungi bw'omusaayi obubeera mu misuwa egiriraanye ennyindo. Kati obungi bw'omusaayi obwo bwe bukendeera, omusaayi guba tegusobola kufuluma mungi nga bwe gufuluma nga totudde oba nga teweesimbye. Bw'omala okutuula, weewunzike mu maaso bw'oti. Ekyo kiyambako omusaayi bwe guba nga gukulukuta, obutakulukuta nga gudda mabega, gukulukute nga gudda mu maaso. Kuba bwe gukulukuta nga gudda mabega oba ogenda kugumira, oguyinza okugenda mu mawuggwa ate ne guleeta obuzibu obulala. So weewunzikire mu maaso, gukulukute nga gudda mu maaso. Bwe wabaawo ekitole, bwe wabaawo ogwekuŋŋaanyiriza mu nnyindo, guba gujja kujja. Gezaako mpola mpola okugunyiza gufulume. Bw'omala ekyo, ddira engalo zo bbiri zino, ekisajja na luno olusooka, oteeke ku mabbali g'ennyindo wano we zisembera, onyige. Okunyiga okwo kuteekawo engeri y'okunyigiriza oba pressure ku misuwa egyo egiba giri mu kuvaamu omusaayi, ne kigireetera okukoma okuvaamu omusaayi. Engalo bbiri oziteeka wano bw'oti. Omala eddakiika nga 15, wakati w'eddakiika 10 ne 15 n'oggyako. Mu bantu abasinga obungi, ekyo kiyambako okulekeraawo okuvaamu omusaayi. Singa kimala ne kiddamu nga wayiseewo akabanga katono, ddamu ekintu kye kimu. Singa okigezaako emirundi n'emirundi ne kiba nga tekikuyambye, tolekeddaawo okuvaamu omusaayi, fuba okulaba nga ogenda mu ddwaliro erikuliraanye amangu ddala. Ebimu ku by'otalina kukola, toteeka bintu mu nnyindo. Waliwo abateekamu ebintu, ppamba, bugoye oba ekintu kyonna. Toteeka kintu mu nnyindo, kiyinza ate okwongera okusajjula embeera. Teweebaka wansi kya bugazi. Waliwo abebaka ekyobugazi ku mugongo, ekyo si kirungi, si kituufu, tokikola. Bw'obeera nga omaliriza omusaayi okujja, kiba kirungi n'otakwatirira nnyindo, kuba oyinza ate okugireetera okubulidinga omulundi omulala. Tokiteekamu lugalo oba tuteekamu kintu kyonna kugezaako kugiyonja oba kuggyayo busaayisaayi oba obuntu obuba bukwatiddeyo mu nnyindo, kuba kiyinza ate okuddamu buto. Fuba okulaba nga weewala okukola emirimu egy'amaanyi, omulina okukola exercise oba dduyiro, wakiri okumala essaawa 12-24, oleme ate kuddamu kubulidinga buto. Bw'obanga weebase, funa ekintu kye weezizika, omutwe gubeere wagguluko. Kuba buli bwe weebaka flat, omusaayi mungi ogutuuma mu misuwa gino egiriraanye ennyindo, ate ekiyinza okuleetera okuddamu okubulidinga omulundi omulala. So ebyo bimu ku bintu by'oyinza okukola ewaka singa obeera ng'oli mu mbeera ey'okuvaamu omusaayi mu nnyindo. Mwanguzi Shadrack, Health Touch Uganda, follow the light.